Omula Sol TV na tetukula musako na Joli wasota sebo wasota nyabo twetonda olwaka kabaddewo ne tugenda maaso okutunulira ensonga zonna nga wezatambudo na kulwajjo nze Muhammad Wamala kakwasa munanga asukakula museko tulabike tunensonga zetuna ate encha ya leero. Wewawe dakika zitambudde kakati ziri mwenda ezimaze okuyita ku ssaawa 12 ez'amakya kuno olwalira abadde bakiriza ng'olowooza ti obudde bukyali nkugamba nti kekadde weteeketeeke ofulume enju ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi bwe tutyo we tugamba eri ewaffe ewusiya so n'olwekyo zuukuka ogenda onoonye ku ssente ne Mukama Katonda naye bw'atyo anaawa omukisa emirimu gy'engalo zo oluyimba lw'okuyimbira awamu nti tulabye tuli baavu tetulina tujoogeddwa tunyoomeddwa ebyo byonna byogerwa naye nga jjukira nti mu bantu 10 b'oyogereramu oyinza okwekanga nga 8 bali bulungi nga gwe wekaweka ayimba embeera ey'embi n'olwekyo eva mu lulimi olwo genda otetenkanya obulamu nise na bwire ebusitemani yengo district yebusi abaraga bashange mu kyedinyeho endaba hade mwesimba hesireho muno okubagaliza olunaku olulungi ku Salt FM bannaffe batandise dda omumbeja kasa jali ne aka Black Lives Matter bagenda maaso n'okubanga bakuweereza mu program eyazibula atudde oba ofunyeyoko kumwaganya kirungi n'oteekako n'obawulirizaako kubanga emboozi gye boogera nnungi ate ezimba okuyozayoza abafunye ebirungi abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo Mukama Katonda akuyisirewo. Olunaku olwajjo twakoze amawulire g'abadde mangiko naye eggulu twasinza okutunulira ennyo olw'okusaako omulaka liri akakiiko ak'ebyokulonda nti mu butongole kafulumizza final results ezabo abesimba ku president etteeka lyasibirayo abamu results za before polling sessions za 1223 ezitanaba kubanga zituusa obululu bwazo oba ebyali bivudde mu kulonda ebyo ne babisibirayo 48 hour rule eragira nti bwe beera bamaze okufuna byonna ebisigadde birina okujja oluvannyuma bangi badde nga beemulugunya nti result baziwanikayo ne bazijjayo naye kati olunaku olwajjo ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda yavuddeyo n'atuwa byonna ebyenkomeredde kati awo teri kyali kisuubirwa kubanga kyeyongerako ekyo ekyasembeeyo eyakutte kiriwa bye biri fayino era bigenda okugenda mu gazeeti okulangira mu butongole nti ono yafuna bwekiti wabaddeyo okwemulugunya nti pointi zasooka okuweebwa bwe walinga ogattamu nga zisuka ne mu 10 balinga 13 naye olunaku olwajjo yatangazizza nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ebyo ebyeyongerako ebifo bino 1223 bwali bugattanga bufunamu obululu obw'enjawulo buno bagenda bamugattirako era final result neeraga nti Mwami Kyagulanyi yabadde yeeyongeddeko akatundu kamu kwe kuweza obutundu 35 ku butundu bwe yali afunye 34 ku mulundi guli ogw'e16 nga balangirira ate Mwami Museveni yasigadde ku bitundu byebyo 58 kalengere emboozi eyo n'okujulira bulungi then tudde twongera okubako kitwogera ku nsonga z'ebyokulonda zigenda maaso n'abayongeddeyo genda okwekubira endulu mu mbuga ez'amateeka tulabe kiki kitegeeza akadde kano. Omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga afulumizza lipoota y'ebyokulonda okwanga 14 January 2021 n'alagana okwo okusigaddeyo. Byabakama asoose kusoma lipoota mwalagidde ebyava mu kalulu ka pulezidenti ne yeebaza abalonzi okujjumbira. Robert Sentamu 3,631,437 which represents 35.08%. Yoweri Museveni Timuhabura Kaguta 6,042,898 representing 58.38%. Valid votes 10,350,819. Total votes therefore is 10,744,319, representing 59.35% of the registered voters. Spoiled votes 29,913. Omulamuzi Byabakama agamba nti waliwo obululu obumu mu disitulikiti ezimu mu ggwanga mu bifo ebironderwamu 83 ebitaagatibwako olw'emivuyo egyaliwo ku lunaku olw'okulonda ne kusazibwamu eyo. At the various polling stations that amount 83 as we mentioned, where there was interference or violent disruption of the processes that rendered it impossible
to get the final result from these polling stations. That's now a matter of subject police investigations. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bw'abuuziddwa okunnyonnyola ku ngeri gye yafunamu bye yalangiriranga. Ategeezezza nti balina obukugu obw'enjawulo obubasobozesa okweyunga ku bifo bya disitulikiti 146. Then you say, Chairman, tell us why you getting these things from. But you showed us people queuing, like voting. Then you ask, where are you getting them from? Now, the other issue was many of the polling stations whose results were not included were areas won by Donald Trump. Byabakama ategeezezza nti beenyumiriza mu bukugu bwe bakozesa ne bagatta obululu mu budde obubaweebwa amateeka g'ebyokulonda obutasukka ssaawa 48. Had to be declared within 48 hours from the closure of polling. The polls having closed at 4 p.m. on the Thursday, 14th January, the 48 hours expired at 4 p.m. on Saturday, 16th January 2021. So the Commission acted within the law, within the legal timelines, the statutory timelines set out in the provisions of the law. Enkya waliyo okulonda kw'ababaka abakiikirira amagye ga UPDF mu Paliamenti n'ababaka ababavubuka mu Paliamenti ng'ate nga 3 February bakulonda bassentebe b'amagombolola. Byachambadde Lawrence, Sorot TV, Omunnyo. Ebyo byabadde mulamuzi ng'agenda maaso kubanga awa alizaati ezisemberayo ddala naye bangi bakyebuuza nti bino ebitundu 83 oba polling stations 83 ebitaagattiddwako ate bye byabyo kuba kati efuuse kesi yakunoonyereza eri ekitongole kya poliisi kubanga ezimu ku nsonga zeyawadde nti lwaki tebaalonda oba lwaki basazizzaamu ebitundu ebyo obutabigatta ku bino 1223 byali bibulayo agambye nti baazudde ng'ebitundu ebimu obululu bwasinga abalonzi waliwo okubba ogulabinga polling materials ezalina okubanga zikozesebwa n'abalefujjo libagenda maaso okubanga bakola nga twogerera akakiiko kanoonyereza oba poliisi n'ebitongole bikuumaddemu byonna binonyeza ku bantu 6 abenyigira mu ffujjo eryakalulu okubba obululu enteekateeka zonna ezaaliwo ezagootaanya enteekateeka y'okutambuza ebyokulonda mu ggwanga erya Uganda. Tutandikirawo tutunuulire abannaffe abagenze maaso okwekubira enduulu kubanga otunula kino ekigenda maaso kiraga nti kiyinza okuwa ground ennungi eri abo abagenda okwekubira enduulu nti oba oliawo waliwo ebitundu ebimu ebitaatambula bulungi. Akalu kano bwe kali kagenda mu maaso okubanga kakubwa oba oliawo nga kabalwa n'okugenda mu maaso n'okubanga abamu balangirirwa okuba nti be baali basinze ku bannaabwe. Suubira nti bakandidates ab'enjawulo balina abantu aba representing mu luzungu bwe muyita baani? Ba agent. So kitegeeza nti ku polling stations zonna baali basuubirwawo okusinziira ku ssemateeka owa Uganda nga bwakirambika nga bwe twalaba wali eri nga tugenda mu kalulu nti candidate ateekwa okubeerawo bw'aba tasobodde kubeerawo ye nga omuntu ateekwa okufuna abantu abamukiikirira amaaso agamulabira ku polling stations ez'enjawulo. Kakati waliwo enteekateeka eteekebwawo oba bannaffe abamu ba candidates gye babuuka bwe tuba twogera ku nsonga zinene ez'okwemulugunya kuba bangi nnyo bagenda kwongera okukola ki okufulaadinga mu kooti naye ate balina abantu ababakiikirira ku ground naye ng'ate baalaga jjalamukko mu kuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo ne kooti initially ng'ebintu bineno byakatandika okubategeeza nti bannange results zigenda maaso n'okubanga zisomebwa obululu bugenda maaso n'okubanga bubalwa naye siri mu mativu ku nsonga eno n'eno. Suubira nti ze zimu ku nsonga ezaaviirako minisita bamulanga Kisempijja oba oliawo okufiirwa omusango kubanga bagenda okuzuula nga akabokisi akalala oba oliawo siiru yakoze eki eri menyefu buno obulala siiru zaali tezifaanagana. So kakati mu nteekateeka eyo candidate bw'alabawo ekitali kituufu ku mutendera gwonna alina obuyinza obuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza ne kkooti nti okusinziira ku kino ne kino embeera bweti bweyimiridde ku ground nze siri mu mativu. Ekyo kiba kiyamba ki nti ono abeera yeemulugunyizza obululu bunene bukuumibwa butiribiri kubanga kati ekiriwo tuddemu tubale obululu ndowooza kyeyamani Nyanzi nakyo kyaliko obululu buddemu bubalibwe
tujja kulaba abamu abagamba nti akalulu bakasazeemu naye nga siteepu eri ebeera nkulu nnyo eyo okubategeeza n'obagamba nti abange bino byonna bigenda mu maaso naye nga nze siri mu mativu na kino kati awo kitegeeza nti gwe oba okoze eki oba weggyeko omusango naye kakati ebintu bino we bituuse abantu bagenda kugenda mu kooti okwemulugunya oba oliawo kooti ejja kubaako n'ensala gyewangayo naye ate okutuuka eri ku ground bwe bateri bwenkanya tebasobola kukola ki kugenda mu maaso na kuproceedinga ekibeera kikoleddwa bw'otunuulira ebifo bino byonna ekiranamu ebisatu ebitaagattiddwako oba ebyali annulled kubanga babisazaamu obutabigatta ku mwendo guno ogw'enkomeredde bigatta nebikola abalonzi 5,437 naye nga bw'otunula n'olaba nti ate okusinga biri mu Kampala Mukono Wakiso Kampala Mukono Wakiso Rakaisemba buli bingiko naye nga abalonzi abaali basinga obungi ate Fujja abasinga okulikola baali mu Kampala Wakiso ne Mukono ndozo kina bearing gye kimakizaayo eri abantu nti okugenda mu kooti yo ejja kutunula erabe buli omu verdict gyaleese oba affidavit gyagenza okusoyalinga in agenda okusinzira ku bino byendeese waliwo okutaatagenzwa mu mbeera bweti walengedde byabadde mu kooti mu musango gwa munaffe chairman yasabye ebintu bibiri omulundi gumu yabadde asabye basazeemu okulonda n'asaba ate baddemu okubala obululu kakati awo ndowooza ate enkwataganya ey'amateeka etatambudde bulungi kooti gyasabye okubanga basazaamu okulonda terina buyinza busazaamu okulonda kati ndowooza ne guidance bamubuuzizza nti naye ba agenti bo wagambye nti babagoba wano ne babagoba ne wano nga tewali n'omu yakubye ekirayiro kati olaba ntowooza abantu bano bagaidinga bulungi ba agenti baabwe oba abantu bakola ng'omulimu ogwabwe ogwannakyewa okubeera agent kyekiri kyembadde njogerako nti abantu bano balabika baabulamu okuteekebwateekebwa kubanga abamu ku bo abalabanga bajja ku mizindaalo nze bangobye bakoze batya just nga biri vabo yes so kakati ebintu ebyo ate lubanga lugambo tebikola wa mu kooti ne mwami Simon Byabakama yali bize n'akakiiko k'ebyokulonda abalala bonna nga bagenda maaso n'okubanga bakola ki nga bakuŋŋaanya oba oliawo nga bagattagatta naye ekintu kineno kiba kirina kukolebwa mu butongole nti alipoota eziva ku ground bano bootaddeyo okukiikirira ze bawa naawe ogenda maaso n'ofuna bapuliida bo ne bakukiikirira ne mu forwardinga complaints zammwe kakati awo kitegeeza nti obululu buneeno bubeera bulina okukuumibwa butiribiri nti singa kooti ebeeragidde buddemu bubalwe tewali akoze eki balina okusanga nga teri abukutteko naye ate bwe tutunuulira Kampala Wakiso weewaawo tugamba nti obululu obungi buva mu bitundu eyo obaoliawo butaabalwa naye bwe tugattagattamu abantu banene abali mu bifo bineeno sikiwanga abalonzi basukka ebitundu 18 ku 100 abali mu bitundu bye tugamba kuba akakiiko k'ebyokulonda ko kagamba nti Semateeka waffe akirambika nti oyo abeera akulosinze layini y'ebitundu 5 ku ki plus ku 10 aba akoze eki so kakati bw'otunuulira bannaffe baneeno Kampala Wakiso tebasukka bitundu 18 ku 10 kati ate tulina okutunuulira situation eyaliwo nga tuli mu kulonda kuno watambulanga mu Kampala ng'ebifo ebisinga bikalu mu kulonda kuliwa akalulu kano ke tuvuddemu abantu nga bavuduse mu kibuga abantu nga bafulumye mu kibuga nga tebaliimu abalina okulonda muno mu Kampala muno temulimu polling stations mwalingamu abantu bameka anti kakati awo kikuzza eri nti oba oliawo abaali bagenzi baali si balonzi ba mu Kampala anti kakati akolera mu Kampala naye nga si mwalondera obungi bw'abalonzi bwe twogerako tutambulira ku register ey'akakiiko k'ebyokulonda si weewaawo bwe bungi bw'abantu aboogerwako nti bandironze naye jjukira nti register eno gye twogerako ey'akakiiko k'ebyokulonda mubeeramu obuli invalid bwe buli butya obufudde era babulaze nti ku mulundi guno tebwafa nnyo bwogeranya n'omulundi guli ogwa 2016 ne mubeeramu bano batontawaanya nze nina ebyokukola sigenda kulonda naye nedda jjukira nti bwe twakera ku makya twalengera turn-up ey'abantu abaali basituse okugenda okulonda baali bangi nti bagenda kutuuka essaawa 10 ez'okuggalawo polling station ezimu nga bantu bakyali ku layini naye ate turn out era agenda okuvayo ng'eraga nti abamu baazoganyizibwa mwalimu zogalite yali mungi kitegeeza nti wali togenze kulonda nedda no abalaba jjukira abamu baalemesebwa okulonda nti omu yatuuka ku layini nga mpanvu nnyo naye ng'alina commitment endala yali public holiday naye abamu era tebaasobola kubanga
Kansooke nkuyambe ku nsonga eyo. Ensonga eyo gyeyogedde efaanaganako n'okubanga seewulira bulungi n'entambula ne ngenda emulago. Kawempe wano bankoleko. Nentuula okuva ku makya paka ssaawa 7. Ne ngamba layini mpanvu nzizeeyo ewaka. Obabeera bakinenyezaani. No, tebakinenya passe. Kisigala nga kiri ku personal responsibility gwe ng'omuntu. Anti okuzoganyizibwa kuveemu. Mu mbeera eyo baba bakuzoganyizibwa. Era wabeewo ekibonerezo mu ssemateeka waffe. Nti bw'oba otuuse ku layini n'otalonda. Numbers zennyini ze zaalemesa abamu okulonda. Abamu baali balwadde tasobola kuyimirira kumala lunaku lulamba yazze ku makya line etambula nekuba nekkoona erimu n'akasota obanga abakadde b'95 myaka 8 agenda n'asimba line omusana ne gumuggwerako ngoloza alina kyagenda ofuna mitwalo 2,1000 ezo kakati olugwo omuvubuka nedda mukulu wamala okusookera ddala twagenda okulonda abakulembeze kati kanjogere ku mutendera gw'obwa president nga tukimanyi nti bano balondebwa Uganda yonna Uganda yonna eronda baani abakulembeze bano kati tosobola kuvaayo n'ogamba nti nze bannaye nasanga layini mpanvu n'envaayo wali osuubira kiba mu maka go bokaboka kulonda so kakati ensonga nafu nnyo tunonyeeyo endala maybe abamu bagambanga mbu baatuukangayo ne batya security akubanga njala nkuwe omuwendo gwennyini ogw'abalonzi abaalonda bannayuganda baali obukadde 18 mu emitwalo 13 mu emitwalo 10 nga mu kakagamu naye abasobola okulonda abaalonda baali obukadde 10 mu emitwalo 35 mu 8 abeewandiisa abaali mu register yennyini obukadde 18 n'omusobyo then polling stations zaali emitwalo 314 mu 6 n'ekintu naye abasobola okulonda wano bwe batuwadde baali obukadde 10 mu emitwalo 35 mu 8 mu 19 kitegeeza nti obukadde 8 oba oliawo ba close to 8 million tebasobola kulonda naye nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaali kafunye ebitundu 99 n'obutundutundu 76 ku 100 no wali mu kusooka polling stations zino ezaali zibulako 1200 baali ku bitundu 96 ebyasooka okufunibwa ebyalangirwa nga kennaku z'omwezi 16 kakati no 1200 bw'olugattako era bagamba nti lwali tulunza kukyusa nnyo result zaali zisoose teri muntu yayinza kuwangula mu bitundu bino 1000 nabiwangula nga ekka yaliko okumugatta obubonero bonna okubeera nga bubwe era olengedde abamu beegattako akabonero kamu abamu tebeegattako kubanga baagabanye bonna kikulaga nti ebifo byonna nga byali birangiriddwa nga 16 enjalo yabadde entono eyakyuseemu eyakulembedde yasigala nga akulembedde owokubiri yasigaddeyo mu kiki naye ndowooza ku mundi guno twebaza bannayuganda nti obululu obwafudde bwakendeddemukko emitwalo 39 ensonga zinene kyendabanga ekireeseewo okusika omuguwa oba oliawo ekijja okuleka bannayuganda nga si bamativu ku biki ebirangirirwa na biki ebyogerwa yengeri abamu ku bawangudde obululu oba yengeri abamu ku bagamba nti bawanguddwa naye nga si bamativu oba oliawo engeri gye bakwatiddwamu omanyi akalulu kaffe kalimu ebintu bingi nnyo ebisobola okukyusa endowooza y'omulonzi ekisookera ddala bambi bamukutte ne bamusiba kiyinza okukwasisa ekisa abalonzi ne bakuyira obululu bambi yafiirwa oba gundi yafa kati katuteekewo ono akolengaani akolenga omusika bambi abakuumaddembe babadde bamuli bubi nnyo bw'ogendeyo wansi bagamba nti mbu temubibuuza bagamba nti mwami Patrick Oboy amuri ati mbu ya staging akantu kalungi nnyo kabadde ngasiko omuguwa n'abakuumaddembe kubanga mbu abantu abasinga banoonyanga gundi beesije ku lukalala nga tebamulabako FDC nga oli yakuraminga kifaananyi ky'abeesije oba yakuraminga kisumuluzo bwe bagamba eyo so kakati mulimuko obuntu obutannaba kutegeerekeka omuntu ajja kwebuuza nti lwaki mwami Kyagulanyi amaze wake ennaku ezo zonna n'ataweebwa mwaganya oba oliawo okugenda mu maaso kusisinkana abantu bano oli bwe tugamba nti yalina okuwandiikira kooti yalina okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda ng'obudde bukyali nti munnange waliwo ebitatambula bulungi bajja kugamba intaneti yaliko yali abijjawa jjukira nti Honorable Kyagulanyi yali afunyeyo apu ye kwagenda okola ki kwagenda okubanga agattira ebibye naye asobola okubanga achallenginga electoral commission ku mulundi guno agende mu kooti n'obujulizi nga mumativu nti obujulizi bwalina bugenda muyisaawo naye kakati ebibuuzo bingiko intaneti yali teriiko ate yali wuwe nga waggale
ate teri yali akkirizibwa kugenda hoteli. Jukira nti mwami Kyagulanyi yali wakumeka wakubiri era n'okusinziira ku byavuddeyo wakumeka kate tusuubira mukulu Katumba kuvaayo eno kugamba nti nze ngenze mu kooti kwemulugunya nga ate honorable Kyagulanyi takoze people feel nti taweereddwa mwagala nawo waliwo ekizibu kyawo omuntu ayinza okugamba nti nze buno olw'emitwalo 5 mu 10 bwasaziddwamu mwe mwali abalonzi bange asobola okwekubira endulu ng'ayitamu ekyo mwasazaamu ku byennaku mwasinziirako not until poliisi ng'emaze okukola okunoonyereza okusembayo ne bazuula buno baabusazaamu lwaki bayinza obugattako bayinza obutabugattako mu kino mu mbeera eno oli akyo asobola okugenda okuyitamu ekyo n'agamba nti nze mwasazaamu Kawempe division ku mutendera omulala oba oliawo ku bubaka bwa parliament eyawangulwa ayinza okugamba nti nze eno polling station gye mwasazizaamu naye nawe n'okuprovinga beyond doubt anti kakati ng'otubuulira gwe wategeera otya nti balonzi bo bw'oba tewabagulirira kati ekyabadde ne ku munnaffe Nyanzi kubanga akalulu ka kyama kati ekyabadde ku mubaka Nyanzi chairman Nyanzi nga ye agamba nti Summit View naye wala yonna gy'ataawangula n'aleeta ne reference eya Ngoma Ngine ne mukyala Winnie Byanyima mu kalulu ak'emabega Embalala municipality Mbalala district nga babbinkana ne bamugamba nti eno gy'orifalinga bano baali babiri ngekitegeeza nti bwebutabeera bwono bubeera bwono anti nabo babadde babiri mu lwokaano nedda bano tebabadde babiri ababadde ku mbiranye kyakonsidaringa you can't prove nga bwolaba akobwa president bwe kabadde Kyagulanyi ne Museveni nedda twalina abalala bali beesimbyewo kati you can't prove nti buno bw'oba tebwagenze kuggwe bwono yabukubbyeko naye mukulu wamala abeesimbyewo baali bangi baali 11 n'omusobyo kati toyinza proving nti ebitundu bino byonna 83 bonna bwali bugenda omanyi waliwo ebintu ebizibu okukkiriza oyinza okugamba nti olwokaano lwalimu abantu 11 naye noyogera ku bitundu 5 noyogera ku bitundu 3 ate nodda wansi noyogera ku 0.2 bwali bululu omuntu yafuna obululu emitwalo 5 naye yafuna obululu obukadde omukaaga bonna baali balonzi bonna baali beesimbye nga buli omu ayagala kubanga akwata entebe eyawaggulu bwe babika enjovu nawe tovaayo n'ogamba nti ewaffe yembeera yeeyo demokrasiya bwatyo bwabeera alina okubeera fair and balanced mu mbeera yonna naye kati nkugambye nti bino ebitundu 83 ojja kuwulira abantu nga bavaayo bagambye nti awo wonna we mwazoganya waali wange ebyasazibwamu si byakumala gavaayo naye weebuuze nti ate buno obululu obwajja ebitundu ebimu okuba nti abalonzi baali basinga obululu kyo kyayingira mu kiti abo batugamba nti babusazaamu mu bitundu ebimu akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti babusazaamu obumu ku bululu obwo ne babujjayo so ne bagamba bannayuganda waleme kubaawo beeralikirira bonna waliwo eyagenzeeko mu kooti ng'agamba nti obululu bwali businga abalonzi obungi bagenzeera bonna kibemulugunya baga nti box ezimu zaalimu obululu nga bungi okusinga abalonzi naye ate bw'obanga wena agent n'akiralifyinga n'akakasa abagendayo okusingira ddala anyhow katumulemu katono nnyo omulabe wa Soul TV bwe tuda tugendako mu mpapula z'amawulire tovaawo katudde katono nnyo anyhow bwe tukyatambula ensonga za byakulonda mu ggwanga erya Uganda ne bwe tudda tugenda tunuulira Daily Monitor n'ebintu byawandise bingi nnyo tugenda tandika ku bino katudde katono nnyo Yesu tukyagenda maaso n'ensonga ezabadde mu ggwanga olunaku olwajjo tugende mu Daily Monitor tulabe ate kyatuwandikidde olwaleero omutima mukulu awandise nti akakiiko k'ebyokulonda kanoonyereza ku bantu 6 over poll fraud nti abenyigira mu mivuyo egy'okulonda 6 bagenda maaso kubanga banoonyerezebwako wano balaze nti akakiiko k'ebyokulonda kawa contractinga abantu okutambuza ensonga z'ebyokulonda abano babavunaana oba babanenya okuba nti benyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda nga bwe twogera nti ebitundu oba polling stations 83 ate ebyayo byasaziddwamu nga bagenda maaso okulangirira ebyenkomeredde ebyava mu kulonda ba president oba okulonda presidential candidates abaali beesimbyewo okulondako president omu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogwa January nga bikyali bityo president Yoweri Kaguta Museveni bw'ati ayise ababaka abali ku tiketi y'ekibiina kya NRM bagende bakubaganye ebirowoozo ku nsonga y'obululu eno balabe kiki ate nate ekiddako wano bakubuuzizza nti ani yaani mu bya nuupu bwe tuba tutunuulidde oba bwe tuba nga tunoonyereza ku nsonga y'oyo agenda okuba nga kulembera oludda
oluvuganya gavumenti. Ekifaananyi ekiri ku mutwe omukulu ekiri ku muko ogusookera ddala kyekyomuliro ogwakutte ekkolero ery'emifaliso wali ekyambogo olunaku olwajjo yabadde kalamite yennyini bakiraze wano nga ekizimbe kyonna kiteta. Leero mu byafaayo bakugambye nti zaalina ku z'omwezi bweziti nga 29 omwezi ogwa January omwaka gwa 1946 mwami Yoweri Kaguta Museveni lwe yalayizibwa. Yali azze mu kito yali akyali NRA National Resistance Army yali akyali muyeekera olwaleero mu butongole lwe yalayira bayingira 26 29 n'alayira n'akuba ebirayiro okulembera. Kati kitonde kijja akyali muyeekera era yita muyeekera ate era n'addayo obuzi iraga nti abayeekera don't joke with the muyeekera bwatu bwagenda maaso akyayita muyeekera okugendayo emyaka 35 nga agenda maaso kubanga akulembera eggwanga erya Uganda bakoze mu byafaayo nti olwaleero mu butongole yali agenda maaso kuba ebirayiro okulembera eggwanga erya Uganda. Uganda Virus Research Institute banaffe baneeno waliwo ensiri ze bagenda mu maaso n'okubanga bakola obanga bazaaza. Ensiri zino zigenda kuyambako okubanga zirwanyisa omusujja gw'ensiri gye buvuddeko eyo batugamba nti waliwo ensiri ezaali zikoleddwa nga zino zigenda kubanga nga zirya ensiri zinne waazo ziri eri ez'obulabe. Zino kakati munnange ndowooza zimaze okutuuka zino za GMO genetically modified kulya zinaazo n'ogikuba oluyeefe tefa kakati zibeera mu kibira eyo eri ku sayizi yaki ndowooza yenkananga enswera ate bazikumira mu kibira ng'ate omusujja gutulumira eno mugundi mayumba anti bajja kuzita zijje nga ensiri eva eri mu mabira ejje ekutayize erye zinaazo banaffe science oyo breakthrough mulungi tukoze ono ebyamunaffe Nyanza olunaku olwajjo kooti ng'egoba ate okusaba kwe okuddamu okubala obululu omulamuzi Stella wali yagenze maaso n'agaana nedda Sereko nga yakedde okubanjezize azaagala ku Mande kugambye nti kati munnange amabanja gabadde gamuli bubi ogenda wenywezezza kubanga kakati akugoba takutadde chairman akyalina omwaganyo okweyongerayo anti alina osooka muweza wano zinasooka mujja muzawano siteeka nti asooka nti asimuweerawo nedda nnyabo alina osooka omujja mu zino eza kooti ndi waddemba okufayiringa neŋŋamba nti nkyalinamu obumulumulu biba byakuteesa si byakugamba nti ngenda kufayiringa nkyalinamu obumulumulu kooti kasiteeragira anti kakati saidi yooli yeeraga nti sente azaagala ku Mande ensasanya amangu ago registra ajja kuba mazo gy'approvinga ye wayagalya walina okusabira kooti kasita egamba nti musasule kasita owulira nti cost kagambo ka cost kowulira kokakoka godda mu bitabo byo kooti bwe ngamba nkusasule tekitegeeza nti nziruke ngwe ku mabanja naye alina okuconsidering ennyingi z'eyange anti babyakuteesa bw'obanga omanja obukadde 10 nga nze buli mwezi nfuna emitwalo 2 sigenda kugwa ku mabanja oba kola ki lwaki wali obyeyingizaamu gano wazinagana nabyeyingizaamu kubanga era semateeka alambika nti bwe nina okwemulugunya wayingira ng'okimanyi nti singa bigenda otherwise ojja kukola otherwise kati byegenze otherwise then todda mu kwesansabaga genda maaso otuukiriza naye era muba mulina okungumiikiriza okusinziira byakuteesa sijja kugumiikiriza bugumiikiriza kati oba ogenda kunkola ki bwe mba sizirina kooti yabeera etega singa Nyanzi yabadde awangudde what would happen kati baali mugambe tatulindako obuwanguzi tumale okutunula ensonga zinabeera nedda tutunulire ensonga z'amateeka singa yawangudde koti nega addamu mubale ne balangira nti bazzeemu okubala awangudde era yali baddaga nti mpa kosti zange n'atwala obuwanguzi we there and then ne bamuwa ne ssente zo n'agamba yandiganoga nti nzaagala nkya lwakutaano lwadde lwakuna olwajja nzaagala nkya lwakutaano bannange ayawukana ku nnyingiza yange ebyo bonna balina obiconsideringa kati koti tetunula ate mu ebyo kati mba ngenda zijjawa kakati gye munaazi nedda mukulu wamala okuliyirira omuntu basooka kuntunulamu ssente z'ennyingiza ne wabeerawo agreement meka ze ngenda okuleeta naye sigamba nti bukadde 50 bonna kwata buubu weewolewa tulaba bebagenda ne basikambula jeeke ng'aganya osasula oyo aba aganye ati abadifayirinze kye bakkiriziganyako eri mu kooti bagenda batuule ku mmeeza kooti emugambe nti oyagala mmeka omukulu twabadde mu nkubo nga ayagala 3 ayagala obukadde 3
mwenga mwe no ebbali nga tebiri fomo naye agenda kutula ku mmeeza abale obudde bwomalidde bakooti bani bannamateeka bange allowances zaabwe byonna agambye nti kale mu bisatu mpa 15 ba 2 naye ng'era ebintu ebyo byonna bikwatibwa agreement yaabwe era ne presentingibwa mu kooti nti tukkiriziganyizza bwe tuti ne bwe tuti ensimbi zagenda okundiyirira waliwo kooti lwetunulamu neeraba nti naawe oyagadde kunyaga bunyazi negamba nedda ssebo sikulota nasasanyiza obukadde kigenda kuwa abantu ekyokuyiga nti ogenda omaze kwesiba 2 yensonga lwaki buli tteeka lyomenya semateeka alambika ekibonerezo kyokola ki kyoweebwa so kakati nze bwembanga mbadde ndowooza nti omenye etteeka nengenda mu kooti ate n'ompangula tekitegeeza nti ompa ekibonerezo ekisukiridde era tutuula tubadde no mu nkuubo tukkiriziganyiza ku byogenda okunsasula ne tuddawo ne tugamba tukkiriziganyiza bwe tuti agenda kusasula mu feezezi bwe ziti kati omala kudifayiringa ekyo kye mwogedde abambo yayogeza busungu ate obusungu tebukola ate mu kooti you have to calm down ate obusungu mu kooti bukuviramu okuvayo nga talina kyofunye muyinza n'okugenda ebweru wa kooti kati ekyo kooti eyinza osooka ne basindika ebweru nebagamba musooke mwogereziganye naye mudda ayinza n'okuba akasimu tiimu ezannya ziyinza okukubira nsereka akasimu nezimugamba musajja struggle musajja era ne bw'anaaba musonyiye nti tukiveemu era oddayo mu kooti fayiro n'ebeera ki nebeera closed si byamueri mu tugende maaso wano bannaffe balaze nti ababaka 10 mwandikolera mu nkuubo tebalina wakutuula stress teriiwo covid-19 mwazze 527 ekifo ekiriwo temujjaamu naye palamenti empya etuuza abantu nga 6 tendaba kuggwa bagira abantu bayiseemu nga naye ekifo kinaba kutereera kakati abamu muyinza okukola ndowooza ku makyamu ne bajja olw'eggulu njagala okola save ku mayumba agasulwamu mu Uganda ku mayumba 10 osanga amayumba 97 nga bagasulwamu nga tegannaggwa bano bakungu ba gavumenti bayinza kumala agenda mu kintu kati we babeera tebajjaawo balina tuteeseza kati bagenda kubeera mu nkuubo kale baddire ensimbi z'ogula emmotoka basooke bamalize we banaatuula ng'ogamba bano ababaka ate ngamba babatoleke ezamotoka basikomalize ekizimbe basooke bamalize ekizimbe bagenda otuula kigasa ky'okuvuga emmotoka ng'enkuba egenda kukuba kisoboka okukolebwa mu babaka ba paalamenti aba Uganda mpozi ng'ogaba paalamenti y'e Kenya naye wano obalaze nti ababaka abatadde gavumenti ku nninga ennyonnyole amasomero gaggulawo ddi ku baana bonna ab'eggwanga amasomero gonna higher institutions of learning n'amasomero aga secondary yabadde heated debate olunaku olwajjo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ebyenjigiriza bino nno nga bikyali awo bagamba nti ministry ya finance bwetyo egenda kubanga yakkiriza ensimbi eziwadala obuwumbi 10 zeewoolwe naye nga zino zigenda kuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kya covid-19 kigambibwa tizigenda kuva mu African Development Fund eziyambeko okulwanyisa covid. Ekibuzo kiri wano beebuuza nti ani agenda okusikira omukyala Bet Awor Ochan abadde leader of opposition kubanga Nuupu yegenda ddoboozi ly'abantu bakubira n'ebifaananyi bisatu babuuza ku Medad Sseggona Munaffe Patrick Nsamba Oshabe ne Mathias Mpuuga ani ayinza okutwala ekifo kino n'omubaka atowe Nyambeshe Manjia ewammwe egyo baga ani ku bonna ayinza okutwala agenda okubeera Nampala oludda oluvuganya gavumenti affe batuweeko ku mulundi guno kigende mu Eastern kale wano poliisi yegamba nti egenda kukwata abo abalina emmotoka naye nga logbooks teziri mu mannya gammwe mumanyi oggula amamotoka ne mutakyusa bintu bwe batuuka mu bapenalizinga ate ne mudda mu kwogeza ebirimi ojja kulaba ensonga lwaki bagamba nti PhD tezina kyeziyambye yadde n'akatono ku kukulaakulanya Uganda alipoota ntongole eno yavudde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere tena Makerere yesinga okubeera ne ba doctorate bano ba doctors bano abalina PhD so naye balina kye bakoze baleme kubagira bugizi bwe bati musajja nga baleeta innovations wano babikolera mu Kamoli babireeta ne babikuba ne babisa ne batabikozesa olengera mu covid-19 wano baakola ebintu byabwe naye bakola ventilators baakola ebintu bingi nnyo mu covid-19 naye ati tebabalabawo bakitiza nabiyebwe babadde ekitundutundu ku kukola eddagala erijjanjaba covid eryatongozeddwa ripoota eno eri biased eri abasajja abagasse emitwe gyabwe okuba eri biased muko abasajja abagasse emitwe gyabwe okulabika nti
bagezaako. Wano bagambye nti kooti eganye okuddamu okubala obululu ku nsonga za Namuganza. Chief Magistrate ow'Iganga Munaffe Catherine Agwero asudde mu kasero oyo abadde agenda maaso okusaba okuddamu okubala obululu obwa minisita oyo ate omubaka w'ebukono agaye nedda. Katumulemu katono nnyo bwe tudda omulayi wa Sol TV tugenda kugendako ebweru w'eggwanga tulabeyo 1 2 3 ate tulabe kye tuzaako katudde katono nnyo tovaawo.